ne wala bankuwana ntyo. Ebigambo looza nti nkwewanira. Nkwagaliza mwennyinaze. Munnaye bigambo byogedde osoose kuntiisa. Manye ennaku zino ensi eri ku bikukujju muwala na muwala lenzi ku mulenzi. Obadde nti sizateekagerike sikulaba nkona musajja. Mbadde ntidde ge mazima. Tonneeraliikirira naawe. Nze omuntu ava nawe nti nsobola okubeera mu ebyo. Nze ndi muntu atambulira ku nkola ya Katonda nga bwe yegisengeka nno. Awo nno munyemu. Omanyi nnana luli mbadde ku nnyanjula. Naye kantuuke ku kinyusa ekyandeese. Ebigambo ebyo byonna by'owulidde nkugamba. Omanyi ninayo lya nnyinaze likuliridde. Liyina amaka, liyinamu akasente, n'omuvubuka ansobedde. Siwulirangako nti alina gwafunyisizza olubuto. Sirabangako nti oba namusanze n'akawala konna. Kati nze ng'ebyo mbirinda ne ŋŋamba bwe simwagaliza ggwe mbaako ekikyamu. Sookulege kati gw'okwanira akimanyi nti oli mukunkwanira oba takimanyi? Oli kye mugamba kyakola. Era gwe kasita ontegeeza nti okkiriza. Gwekkiriza bukkiriza oba ofuuse wuwe. Sooka olindeko. Ye musajja wattu wali eri tamanyi na kigenda mu maaso gwe mwannyina oli eno okwanira. Yabeera eri akkirize bukkiriza nti gwe omukwanire. Gwe kasita okkiriza. Nonaga nti okkiriza nja kuba sisinkanye. Bannaye mutaddemu saayansi mungi. Naye kati nnana ng'ovudde n'ebyokukwana. Oli wano wa muganda wo. Nkuwonya na buwonya. Oli wano wa muganda wo, wali mu luseregende lw'abajja be, naawe okwo. Njagala ofune ewuwo. Nga naawe gw'olagira. Okunnumirirwa kunnumiriddwa. Weebale naye nze oyagala nzikirize. Omuntu gwe simanyi na bw'afaanana. Nze mmale gakkiriza nti ye nzikiriza kubanga munnange ndi njagala obufumbo. Nana. Lwakuba ate n'essimu yange ngireseeyo. Ngenda mukulaga bulazi bwe nti ku ssimu. Ogenda kusiimirawo. Mayi Kathara kyenkwagaddeku olumirirwa. Nana, kati ogenda njagala genda. Naye ngendere kuki? Ngumire kuki? Bwe bigambo byonna byegambye tolina kye wampadde kiŋŋumye. Mukwano, bw'oli mundaga ndi kuddamu ekituufu kikye nina okuddamu. Muwoomya. Okimanyi nti nno Namubiru mu bantu bonna abali wano. Gwe muntu wekka gw'atya. Namubiru wendi mugambyeko Namubiru nnaku zino atandise ebyabalenzi. Nze ne namugamba kajja kulooza tuli bamukwana bitwale. Naye gwe wanditudde n'omugambako. Gwe wategedde otya nti alina abalenzi? Wabiggyeewo ebyo? Ye yennyini yanneegambidde. Naawe gy'emyaka ogimanya kakaseera wali okabaddemu nga oli mu mbeera ey'okukyamuukira nga gwe buli kyolaba ku maaso kipya. Kati ye mbeera gy'alimu akyamuukiridde. Kakati ngenda kwogera naye era siyinza kukakasa nti ngenda bimugamba abiveeko. Ngenda kwogera naye si kumunnyonnyola kubanga era ajja kutomera. Egyo emyaka ogimanyi tegifugika. Bw'aba atandise tegifugika. Kati siyinza kukakasa naye nze nja mmubuulirira kubanga era kw'okutomera ajja kutomera. Tujja muleka atomereyokko baana abatomedde naye tekijja kubanga omuntu atabuulirirwangako. Mannaye katusabe. Ngenda mugamba naye baaba atwala ebyo by'omugambye. Olaba yenna ali so excited akyamuukiridde kwegamba simanyi. Naawe nga bw'obimanyi eby'obuwala ng'oli muto ovubuka naye mbadde njagala gwoba omugambako. Ayinza okutyamu ye tayinza kutyamu wabula akutya gwakutiira ddala. Era musaasidde mukazi wattu kyayolekera takimanyi. Takimanyi ndaba ebbugumu alina lingi nnyo. Nawe bimanyi bw'alina okuba.
Soko hivi. Bale na njagala okugamba. Ongamba ki musenguzi? Okambuwala nnyo. Nkuyise ka bulungi. Yogera kyoyagala njagala bbi. Kale bulijjo nkulaba nga ngamba nti ndifuna ddi akakisa akoogerako naawe. Era Omukama akambadde kwekulaba ng'oyitawo nga tadde ntuddeko wano. Nensalawo nkugamba ekyo bulijjo kyenjagala okugamba. Okuŋŋamba ki? Kati nawulira olaba ebbanga lyonna lyobadde nga oli mu nnyumba eyo nga nkwetegereza nga mutuufu omutima gwange ogusika era nga nsaba Katonda olunaku olulijja olunaku olwo nsobole okuba nga njogerako naawe nga kenfunye olwaleero. Sinnakutegeera. Bw'ogamba omutima ogusika oba otegeeza ki? Kale kakati okubuulira amazima nze n'omutima gwange na buli kitundu kyonna ekiri mu mubiri gwange ekyamazima bikwagala bikwegomba kyekyamazima. Lindako, oli mukwana? Era kyendiko. Bambi olabye nze sikwaniribwa abasajja batalina future. Nambirwa ateeka naawe. Nkwana n'abasinga ku ggwe naye lwakuba kati omutima gwagadde ggwe. Tewandisuuliddwa mukisa ogwo. Bw'ogamba bansinga ki? Mami nze ssekkakkanya. Nambirwa nkoze bubi. Naye era kale tandikwa simbi. Gwe mwana gwe Mama Junior. Okimanyi nti kino ekintu kino mbadde banendowooza nga kino ekintu kyetwakola Omusambaganyi. Mmanya tumuguddeko ali mu kwagala kwata Nambiru. Ndaba nga tetwamukola kitono tekimala. Kiki kye wali oyagala mukole ekisingako ekyo? Nze kye nali njagala tunoonyeyo ekintu ekinene kyayinza nga ne bw'aba tutegedde nti tukimukoze nga naye awulira nga kimutuddemu nga naffe kino bwe kyatutuulamu. Okimanyi nti singa oba bukedde ku makya n'akiwulira nti oba musanyusa oba muwoomya ayinayo omuntu webbali nga naffe tumwesasuza ng'ofunayo akwagala naawe nga toyendera mu maka ge tola kisobola omuluma. Naye musanyusa mpozi era ng'ogamba nze kubanga gwe already olina. Nga ninaani? Ate gwe ne musinguzi mulowooza tetubimanyi? Ensonga saagala ozisaagiremu ate nze sibitegedde. Musanyusa ffe tubimanyi, ffe tubeerayo nga tubimanyi lwakuba munnange tetwagala kubeerawo kubalaga nti nno naye ate era nze newemba bwakufuna muntu sisobola kutufuna wano mweno area era mba ngenda kufunira wala ddala naye ng'ebyammwe ebyo ffe tubimanyi. Musanyusa Sokoleke Mama Junior kyogamba bunno mwena mbimanyi oba obimanyi gwe wekka. Ffe gwe kyoba omanya tubimanyi. Kati olwo omanya omuwendo gw'abantu ababimanyi olwo n'okola otya? Ffe twabimanya dda twabaleka bulesi. Mama Junior onneeraliikiriza. Onneeraliikiriza ge mazima. Nze nabimanya dda ate nzize mbimanyira mu mitendera. Okuviira ddala kafaananyi, ebyokwetomera bya Namubiru, okwesonseka obuyumba, byonna mbimanyi. N'amasimu tewali kye simanyi. Naye ate ekyo tekijjaawo kubeera nti wabikola.
bambi mama Junior tonda opanga nkwegayiridde tonda opanga Omusambaganyi n'akimanya abanzise kale nzikiriza mwe mubimanyi naye bambi temonda opanga yewe Omusambaganyi kuba ate gwe obimanyi nnyo olaba byonna obisomye bambi tonda opanga kati nze nkulopa enfunemu ki gwewomerwa muntu ffe tetukulinaako buzibu kambuuze mama Junior wano awantu waliwo kamera nga buli kifo kirimu kamera oba gwebyo tebikweraliikiriza tobifanako kubanga era tebiina makulu Yemula abakyaliwo weetuli ne mama Junior adagenze kwebasa mwana musensa nejali mulabo buleetaga kangende mbakuyitirisemu Banange Sharif Banje omaze nondeeta bane nali manyi osaaga nakugamba genda kutwala amakago banange nze Sharif tumanyisa nina mukwano gano ge makago kati banange nsanyuse amalungi ogasibu naye bane nze mbadde simanyi nti ewaka obeerawo n'abantu omuntu abeera n'abantu ewaka si kibi munaye kubeera n'abantu ewaka ani agenda okunzigirayo ebintu byange mu mmotoka ekyo tekikweraliikiriza ninawo wano omwami bwe tukozesa gatekeeper agenda kubikwasaganya bireete kati ate ono omwana abadde atudde wano lwaki yeetaba enzigiddeyo ebintu byange nga omanyi nti bizitozito kati oti omwami asobola okukola ekyo okenza kasantuse maka gange tewali buzibu bagenda bireeta ono omuwala alina n'omwana oyo Junior anti mpulidde omwana akaala tulinawo Omusambaganyi Junior Omusambaganyi Junior ogamba mbuno n'omwana bamutuuma Musambaganyi lwaki mutuuma eyo amanya ga Musambaganyi nawe mbugwe Musambaganyi n'omwana bamutuuma Musambaganyi anti tuli Basambaganyi okay nkulikayo ssebo nvuddeyo njako asibiriza bulungi oli otya bulungi saisi kulaba nnyo era dde nnyako bulungi nnyako mukulikeeyo tuvuddeyo Kulikayo ssebo nvuddeyo njako wasibeeta na ssebo bulungi nyako wasibye otya nyako bulungi mugyebale kaani saisi okulaba nnyo wasibeeta no nnyo nsibye bulungi bw'osiibye otya nange nasibye bulungi ne banange Sharif wano nga waliwo abantu bangi nsoose kulaba oli ow'omwana oyo n'agenda dakiika y'emu ndaba ono omukyalo omunene ono abadde omuddugavu wayise eddakiika ntono nnyo nnyo ndaba akawala akana akatono akakava okumbuuza ate eddakiika y'emu wangambye waliwo omusajja
Owanga wakugeti something of that kind. Kakati musukulu abantu wano tonna balaba nze mbeera n'abantu bangi mu maka gano. Essanyu ly'Omusambaganyi lyakubeera n'abantu. Naye bannange ng'abantu bangi wakunganya famire yonna n'okijja n'ogikuba wano. Si famire yonna eyo. Nze wabula simanyi oba simanyi nakumanya okufumba mu maka nga mulimu abantu b'omusajja bangi si byangu. Tukulimba si byangu. Tofaayo bijja kwanguyira olw'ensonga nti gw'oli naye muntu w'abantu. Naye wabula Sharifu era atakwaliza enganda okulaga bifo. Bonna abazze ne bambuuza tolina gwe wannyanjuliddeko nti oba ono akuyitawo ati oba ono omulamu wo oba ono omukozi. Wabula mbuuza yabulawo sibitegeera tuli kuki. Eyo mbadde nda kyengenda okuzaako. Enkola eyange bwe mba nze n'omuntu wano ntera okuyita ab'omumaka muno abantu bange ne mbanjulira omuntu oyo gwe mba ndeese omu ku omu buli omu n'amanya munne. Kati bagenda komawo obannyanjulire. Ngenda kwanjulira omu ku omu. Okay. Nambiru sooka oggyeko katono wano. Mbadde nkusaba ompitire ku bantu b'amaka gange bano bonna bajje banjulire omugenyi ono. Kale se. Bamuleete bonna babaleete nkwanjulire omu ku omu. Kulikayo sewa Omusambaganyi. Odeja. Eradde sewa. Eradde. Sibeta sewa. Bulungi. Owasibye otya? Sibya bulungi sewa. Eradde nnyo. Kakati abo nga obalaba be bantu b'omumaka gange muno. Ono asooka bamuyita Muwoomya. Yazaala omwana oli Junior Omusambaganyi gwe nagambye. Abadde akaaba oyo maama we. Omukyalo yaddako omulala oyo bamuyita Namubiru. Ye manager w'omumaka gano. Omukyalo oli omulala ye Nana. Oyo olabo bamuyita Nana. Ate omukyalo ono ye Musanyusa. Mu bufunze abantu bano bawo balaba. Abakyala bano ababiri banjawuloko ku bali ante. Ono Mama Junior gwe nagambye Muwoomya ne Musanyusa. Abo bakulubo iye nga wekanze bakulubo bakulu bange kale mu bufunze bajjabo. Sharifu mbuuza oli mu kusaagamu onyumyamu sikitegeera naye kyemmanyi oli mu kusaaga bulijjo wenkumitinga oŋŋamba ndi omu nzekka bw'onkubira simu twogere ogamba okigumiza nti nze nzekka gw'olina mukyala we bwe njogera naawe nti oba ki onkakasa nti nze mukyala we wekka ne wasooka lwe nakulaba n'ekikubuuza n'oŋŋamba nze mukyala wo gw'olina wekka